Kwewuunyisa. Kuba leka nsoke malayo kano mbuuze bulungi. Bikwewuunyisa. Kuba yadde obuvuyo bwali mu kulonda abakulembeze ba DP naye kamera zaaliwo. Kamera baziganya okubeerawo. Okutuukiriza endagaano nga bagoba muganda wa Kyagulanyi. Nakugamba bano bagenda mugoba tekyetuukiridde bamukubye ne bamufulumya nga ne kamera tebazimuggyeko. Nakubuuza ekibuuzo bulijjo omuyita ssale w'NUP. Nakugamba wano ku lutalo oluli wakati wa General Sale wa NUP ne President Museveni wa NUP nga luve waka ku first lady. Twaha mu tunya ne musasira edda omuyimbi ono meya addako Nansana division. Meya w'abato Fiki omuyimbi Mayinja ng'akyayimba ebitegeerekeka alina akayimba ke yayimba yagamba bwe ntunuulira abato nkaba empisa ez'omu bantu ennungi balizijjawa bw'akopeeza taata we ayiga obwenzi n'ettamiiro bw'akoppa abakulembeze ayiga kulimba na kulya nguzi kale bwe ntunuulira abato nkaba Fiki muganda wange tunuulidde bato baliwa omanyi president waffe oyo Kyagulanyi mwana tugambe emanda wanika nga yakulinnye gwe gibuze speaker Anita Among. Abantu bagenda tuuka nga bakomyawo obutambi nga babuga byenjogera nze mba mbyogedde ate mba ne win nga bwe balina akatambi ke wagamba nti mwami Nyanzi si Nyanzi ono FDC yani Nandala Mafandi yali asente za Museveni eryanja nabo ne buno obudde otuwanira Nandala nga bwagenda okufuuka president w'eggwanga otuleetera oli twaha yali mulala nono mulala oli yali ndya nabo sente yali asente za Museveni biki era ebiseera ebyo wali ne Dr. Besigye ng'omuyimirira ku mugongo kati abali ekatongo ovuma bavumi nabavuma ekivumo ki kyenjagala okuvuga nabavuma ekivumo ki press conference nyingi zokoze ng'obaliko nga nvuma ki oyina ne wali omanyi mwe mulina ekizibu ogamba kino oyina ku rally gye waliko ano kasikezi wali rally gye waliko yali Busoga ne bakuyita nga omu ku be basobodde okununulayo abaali babuze ne bagenda ekatonga ajjayogeri wayogera ebigambo bino nti balimba baddemu Besigye ne Lukwago era mbategedde babi nnyo. Stan yayongerako ne Stan wera binize press conference nagiraba Stan baba akusaba ebintu atandikira kakoko ng'omanyi byangu n'asaba embuzi bamala okusaba embuzi n'asaba ente ng'olowooza bya bulijjo n'ente n'ogiwaayo bamaliriza n'akusaba maama wo noga maama akaddiye n'omuwaayo n'akusaba omwana gw'ozaala omwana nogana yeka kase omukazi wali ajja kuddamu azaale n'omuwaayo n'akusaba omukyala bw'omuwaayo adda ku ggwe bagenda okulanga Stan akimye nati kati gwe nze nkugambye Stan yali bamukimye Fig Media. Okay, neyaze sigaze dakika ntono nsaba nzikoze njaga togere ku delegates conference ya National Unity Platform twalabye nga abamu ku babaka abatanda bakuba kulangirira nti tuvudde mu NUP ate tebalabiseeyo nga mu bondo zamwe abaddemu owekitiibwa akali amago samulabyeyo simanyi oba mwabalira mwamulabyeyo then kujjako nasanyusa okulaba Joyce baagala ntwatwa nga mulabayo kino kyabadde essanyu n'essuubi njagala twogere ku nsonga abantu beebuuza ekibuuzo nti akuwadde essanyu gwengani kyabadde essanyu singa omuwagizi w'NUP nga munnamawulire munne okubeera nga alabika atandise setolinga awadde tali setod ekitegeeza so nze buli kasitoba munnamawulire era kyoba mpagira agadisewanya ate Zambali sabula gadi njagala twogere okusinziira ku bantu bagamba nti kuli tekwabadde kulonda kwabadde kwezza mu bifo wenjagala tutandikire kwabadde kwezza mu bifo kwabadde kulonda okusookera ddala njagala kuyozaayoza
abakulembeze bonna abazzemu okwashuminga offices n'abafunye obufunyi empya mu delegates conference okulembera ekibiina kya National Unity Platform. Njagala congratulating oba okuyozayoza president wange kodomi wange His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu n'abakulembeze abalala mukulu wange Secretary General mukulu waffe mukulembeze waffe ate mukulu waffe mentor waffe mu byobufuzi kati tumulabirako nnyo. Ekyokusatu njagala nze congratulatinga nnyo nga member wa Torture Survivors Movement Uganda kibiina mwe twegattira ne muganda wange oyo Sharon atali ku pano kuno tuyina munaffe fact ndoza omu oba babiri abeegase ku NEC. So fenga aba activists roza muntu tuli basanyufu. Uganda afoyo Abibu Wembo yafunye yawangude ekifo ky'okubeera national mobilizer ekyakunga yabadde avuganya chairman Nyanzi ndowooza chairman Nyanzi yabadde ku international yabadde ku kirala waliwo kyenjagala okulaba nti temwabaddemu kuvuganya kwabaddewo sebo era ebifo ebisinga abantu abamu waliwo mu mbeera gye tubeeramu ebiseera ebisinga waliwo kye bayita harmonization. So kyekyasinza okubeerawo for example kan coincidence wabaddewo Dr. Shamim Nambasa nga yesimbye mu kalulu ne Frank Kabuye kyabavubuka nabeerawo harmonization. Nambasa n'ava mu kalulu kulwa ekigendererwa ekinene because akalulu ako ebiseera ebisinga yadde kabeera kabaloti naye ebiseera ebisinga kacyankalanya electoral college eyo ekyankalanya nnyo emitima gy'abantu. So mu kaseera abantu nga basobola okuva mu kalulu ne balekera omulala kibeera beta. For instance kankulage muganda waffe David Musiri yabadde avuganya mu kalulu ako ne muganda waffe Akiso Benjamin eyafuuse atuula ku NEC kulwa institutions naye era akalulu ne bakavaamu. Sasi Marvin muganda waffe yabadde avuganya ne muwada nkunyingi n'abalala ne muwada n'ajjayo erinnya lye n'agamba ku lw'obulungi bw'ekibiina katuleke omwana ono omuto Sasi Marvin avuganya. So wabawo okuvuganya kubaawo naye consensus ekirizibwa. Harmonization yeyina okukozesebwa nti waliwo okutya nti singa tugenda mu baloti biyinza okubeera nga wetutabisuubira. Harmonization omanyi ekitegeeza kitegeeza ki kukkaanya bwemba gwe fiiki oli muganda wange obadde wano hostinga program ya fiiki media nange ndi muganda we tulabaganya ebbanga tutuusa awantu nga tulina okuvuganya nsobola okutunula ne ngamba nti fiiki ono muganda wange yali ankoleddeko kino tuvuganyiza ebbanga obusobozi bwonna bulina ku kifo kiri sebo nkulekedde kiri kyasusse tekijjaawo singa kyabadde ku muntu omu nekyabadde ku bantu kumpi bonna sinakibulula obusinga abantu babulonze abantu bavuganyiza ne babulonda tuyagala tunakulaba ku bifaananyi nga abantu bali mu box balonda bali mu box kati nekubuuza nti ku bifo ebyawaggulu byonna ani yabadde avuganya ani nti kakati ne ku bifo ebyawaggulu muganda wange ali yakyo kansala yakyogedde n'agisi kansala Isima n'akugamba nti gwosobola okugamba nti olwaleero njagala kuvuganya David Lewis Lubongoya nga sekretary general w'ekibiina naye muli mu mutima gwo ng'oggyeko ensalwa ne fitina twahajatera okuba nayo oyinza okugamba Lubongoya kikyatakoze mu butuufu ze kyengenda okwongera ku pati kituufu gwe mbuulira wanga it is on record is one of the best secretary generals Uganda has ever had, not even NUP or opposition. Naye tewali secretary general asinze okukolera kibiina kye nga Lubongoya ukyanga ebibiina by'obufuzi bibaawo mu Uganda tulinayo akyasinze Mama Mbabazi. Mama Mbabazi yakola ki with all the resources he had ng'ali mu gundi takolangako Lubongoya byakoze from opposition. Nenjagala kutegeeza otunulamu okitegeera nti gwe otunulamu n'ogamba kale njagala nnyo okuvuganya mbeere president wa National Unity Platform kiki kye ngenda okukola Honorable Kyagulanyi kyatakoze mu kisanja kiri jaba baffe ebula ekisanja kimu wa bibiri awummule lwaki toleka kikibayita harmonization ne consensus mu demokrasiya kikirizibwa ate mu buyigirize ne mu civility kikirizibwa kyobolaba kiwakanya naye just kyembuuza nti tugenda tuuka ekiseera nga ekyo tekikyakola kitya ekya harmonization
nga twagala kulaba ballot kuba mwe ekibatiisa ballot nti mujja kuvaamu ebitasuubira kyekyo kyokka nedda eyo ndowooza kankuwa ekyokulabirako ekisooka 1 ani yaggya empapulo okuvuganya kwa sekretary general omulala mwabadde munene olidde okusinza ku byemwogedde olaba oli yavuddeyo obuvi n'ayogera nti ebisanja bibiri nja kujja olende kati ali ku pisto ebisanja bibiri okujja si kyekizibu ekizibu ffe twabadde tugamba when you try to behave normally in an abnormal situation you become abnormal yourself kikitawanya kati akali amaggwa delegates conference weeri togenze gwe kenyini ogeeti wamulabi togenze gyeyabadde alina okugyayo empapula avuganye kuba president ate oli eno mawulire kitegeeza you are becoming abnormal yourself kakati kamalirize sewe kamalirize na kino mu nkola ey'ebinaweobufuzi ne mu nkola ey'ekigunjufu harmonization yemu ku processes eziyitamu okufuna abakulembeze b'ebibiina era ne mu national unity platform tugenda kugikozesa nnyo enkola ya harmonization eyo okulonda okugenda okujja nti abantu bali 10 abesimbyewo mu Nansana municipality kankuwa example bonna baagala kadi ya national unity platform harmonization etuula nti abantu 10 musooke mutuule kimanyi muna muli awo buli omu ayagala naye buli omu asobola okulaba nti ddala mbutuufu nze Zambaali Bulafi Mukasanjagala naye Serunkuma John Bosco ankira kakati harmonization kyekola bw'ovaayo nga gwe Zambaali olina omutima gwa party n'ekiruubiriro ekinene kye tuliko ekya protest vote ekyoga nti twagala kukunga bannayuganda ku luno akawulo kaleme kubeera nga ke kamala kokka balwanire n'akawulo kabe kabana balonze nti Serunkuma ono asinga mobilization okitegeera ng'ogamba ku lw'omutima gwa party Serunkuma muviiridde mu kalulu oba tebakuwadde enguzi oba totidde candidate naye ku lw'omutima n'ebirubiriro ebinene eby'ekibiina eby'omu maaso oba okoze kye bayita harmonization era n'ova mu otwali wano nga twogera ku Democratic Party wiiki ewedde nabuuzanga ekibuuzo nti bye tulaba mu deputy n'abiraba mu NUP naye ne tukkirizigana nti mu kaseera kano tekijja soboka kuba ekibiina kyali kito kitambula butambuzi tekinnaba kutuuka abantu bwe batandika buli omu ng'akuze ekyalabiddwako yabadde demokrasiya oba kyabadde kintu kirala akuba ekibuuzo ekigambo ky'ombuuziza ate nze kyasikkiririzaamu ekigambo demokrasiya naye bwe tusinziira ku kigambo gw'ogambye demokrasiya nakugamba buli muntu oba buli nsoba buli kintu kirina demokrasiya waakyo ojjukira naye nga takola walala kati bw'abanga bo bakikoze bakitezo ye demokrasiya waabwe so kye bakoze okusinziira ku ffe kye tumanyi kye kirina okuba ekituufu kwegamba actually kikkirizibwa mu mateeka bwetwogerera mu mateeka however nze nina ate kyendabamu ndowooza oli oba otandise olaba n'endalagge ozimanyi ezo ez'omanya ndalagge yeggamya enkuba ng'omuntu alina okwesimbawo tugeze ku lukiiko olwa waggulu ate n'atalabika nakupiikinga kwegana kulaga interest yadde okujja okwetabamu naye nga mwandisuubidde nti yandibadde kitegeeza ke kali nti waliwo abantu nga bakiggamye wano balinda jjukira few months to go oli wadde embosala that's the logic kyegamba nti kati bana abetutalabye nga bajja tuyinza obutakitwala mbu baatidde simanyi kuvuganya oli bwe navuganya bajja kunvuma abamu bo ziyinza okuba zibadde zikyalinda lagge nga zikiggamye ku nkuba wano zirinda ekeddewa era tugenda laba nga bagenda bwe tuba tulinda okujja okwesimbawo omuntu tugenda nti ate bamu ku kabaga egindi yalangiridde kijja tuze wali olina bwokiresa naye kugamba oleesa okusinzira ku perception gy'obadde naye twayogera nti waliwo ebintu ebitandika nti amazzi bwe gatandika oyita awantu tewasigalawo ewamu nti ebadde ddi oba neefuuka Democratic Front ne bwetwala ababiri oba basatu eba etandise you remember kati kyekino nti naabwe tuba tusuubira okujja okugamba okubeerawo mu levels ezenje batandika obutajja kyetugamba mpolampola so kati nze nalowoozeza nti ab'NUP ate ekyewuunyisa this should not affect you kino tekirina kuaffectinga lwaki kano kenkadde kosuubira ekyo kuba waliwo abalala bava mu NRM ne bagenda ewalala waliwo kati gwolina kunoonyaayo yowawe ntera kukozesa kigambo strategy kati nsikiriza nti abali abalala oba okategeera batandika okujja kumampya waliwo bakansala egindi nasala kansala FDC najjangira NUP so kati nze tetwali tunulidde nnyo bali eri bataze ku lukiiko kubanga
bo system gye bakoze dasi ya democracy era mateeka tugeje ekiri nti omuyimi mate mukkiriza baloti babaga musoke muddeyo mukkanye nawule ntango do yabigambye abegundi abano mukyala simanyi anisa sort of semba buli ndowooza meaning that nti bwe mbaka lutukati do banga waliwo ensonga etulemesezza okukwata gasobola okuddayo ne tuteesa batuufu okukikola era atakkiriza mu ddembe okufuluma oyo democracy waabwe. However nze kyendowooza mwe mwongere muteekewo yo wa strategy yaniriza abalala bajje olw'ensonga abantu mbe tubali tulinamu endowooza tugambye buno obudde buzibu nnyo okwesiga omuntu. Season eweddeko omusambi asobola ottaano tugamba wayi friend tugenda kukubisa aguni mu off season kumbe nedda transfer season agenda tetumanyi na kumanya olusi asinza ba agent mu hoteli obutalaba ntalo mu delegates conference ya no yagalo sebenecho just babadde corporate koga okwera corporate nebo boyina obutakkanya obusiba ku mpaji babagamba omukkanya mbutakkanya bayina mu obutakkanya gwe mpaji n'ekifonze njagala kiri naye bayina we babisibye ku mpaji kyendowooza tebadde ko bayina yondooza nze nganze kankuse bigaba bayinza okuba bayina yondooza yali baddenga consultative committee eriwo so bagenze kudya mu delegates conference nga bamanyore nga waliwo ebikkanyiziddwako byange jjukira ntera okugamba nga waliwo ebikkanyi nedda kusinziira ku mbeera eno twetaaga ki nti nobawo where we can consult nedda kusinziira ku nedda munne mbadde ngamba mu matuli negundi ana bigenda okakana nga batandise okuvaamu which is right. Neyanza councillor delegates conference eno kati nabaawo wabaddewo omusango gwa Nze Kibalama era buli omu n'avaayo n'agamba General Museveni kati kekadde aleese Kibalama addemwayo asumbuwe NUP nga sigenze ku delegates conference NUP egisinga okugisumbuwa Kibalama buli wabeerako kye baagala okukola nga kyamuzibu Kibalama ayingiramu waba tayingiddemu n'abalala ne bayingiramu tukitwale nti yali nsobi obuteewaayo nakuteewa budde bugamba nti katugende nga PFF kyeyakoze tunyigirizibwe okumala emyezi nga 8 naye tufune ekyaffe ekipya Kibalama NUP egenda muwona ekisookera ddala Kibalama si kizibu kya NUP nakuwa ekyokulabirako nti twalina omwana ku kyalo nga aba ku luzzi aleekaana kindya olw'olumu kyamuliira ddala n'atafuna buyambi kuba baali bamumanyiira twaba ava ku luzzi ekiro aleekaana kindya. Mukulu Kibalama ali ku stage azannya komedi we era si kizibu kya NUP n'akatono. Obudde NUP bwe yajjiramu bwali tebusobozesa kuteekateeka kuwandiisa kibiina. Obudde tebwaliwo tebwakola ki tebwaliwo. Ekyokubiri kirabika NUP mugiraba kungulu. Singa NUP yali nafu Mwami Museveni singa yajijjawo dda naye NUP ebintu byayo bitambulira mu mateeka. Emisango gya Kibalama gyazaawaaba n'asinga giri emeka kubanga si gwe gusoosa okuwaaba anti era bwawaaba nga tumusinga buli lwe bakuwaabira omusango kiba kitegeeza nti oteeberezebwa weerwanako nti musinga Kibalama mu kkooti tugambe nti General Museveni takiinamu interest. General Museveni yeekweka mu Kibalama naye ekkubo lyokka lyalina lyatteeka kyova olaba nti ye bw'amwekwekamu eno emabega amulaga nti nja kukuwa amaanyi gwe kulembera nze ngenda kukuwa amaanyi ogenda okubikula etteeka nga Kibalama limuzza kati si yakkiririza mu mateeka naye amateeka gamukaka si takkiririzangako mu tteeka. Ekyo njagala tukimanyi olwaleero amateeka gamukaka bukasi kyova olaba ne waatuuka n'afuuke ayagala afuuke etteeka. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti ebibiina bino ebizze byewandiisa ebivuddeyo mu kaseera kano singa ebadde NUP n'abandisayininze ku foomu ezo eza disitulikiti bawandiise ekibiina bandibadde basibe.
singa NUP egamba nti nkyusa linnya nziramu okuwandiisa ekibiina Omukalamojja eyasayininze ku foomu nga bakyusa erinnya ly'ekibiina kya NUP yandibadde musibe kubanga kye yasuubira Museveni si kye yalaba yali alowooza nti abaana bazannyamu akapiira awo bigenda kuggwa kumba abaana balina talenti kati talenti ye mukuba era mu kukubwa talenti kiri kyogambye nti NUP tesobola kuyita mu bulumi newandiisa ekibiina bweba PFF gyatayinaako kulumwa kw'amaanyi yaginyigiriza bwatyo neffe tukeere enkya tulange ffe ne bamukuŋŋaana abantu 3 ng'etteeka libakwata FDC bweba etuuza enkiiko zaayo ku kitebe kyayo tebakubayo masasi NUP bweraba abantu bayingira nga mamba zijja nga zipaakinga ku geeti kakati gwe gwogamba nti ate muddemu muyitemu kunyigirizibwa muwandiise ekibiina gwolaba kisoboka kakati ekiriwo essaawa eno kyekiki ekiriwo essaawa eno kulaga amaanyi ga mutwe NUP erwanyisa bwongo bwa mwami Museveni kati ajja n'agamba musajja wange osirise nnyo teekayo kamusajja atu naaniigiina kuba katakyatambula aniigiina buniiginyi n'agenda mu kooti n'agira ati si kumufuumuula ye kennyini ng'amaze okutegeeragana n'abakulembeze mu kibiina ate yadde ebbali mu kaseera mpaawo kaaga n'alaba nti sajja bano nnyinza okuba ekintu kye mbawadde kigenda ku levo ndala n'ayagala ddemu akisike singa okola interviews ojja obuze ku Secretary General nti mwagaanako mwami Kibalama okujja eri ekibiina nga tukyali ekamooca yali ngajja teyajjanga keekamooca tebamulabanga former Secretary General NRP ndoza ye Kakonge Kagombe nakulideko yinzo bali one ebyo byabwe yali mukomera naye yonga NUP ndoze bimu kusanyulira anti yokubeba mwaba merifo kati yandibadde wakya nkuzaayo ku kiri kye nagamba era nkiddamba na Uganda bakimanye bataata baffe ne mama baffe balunda empologoma bagifuna nto ne bagiriisa ku mmere enfumbe ne balowooza ejja kwerabira okuyigga kati eri mu kuyigga n'abaaye balya empologoma gye balunda eruweeru bagifuna nto ne bagiwa ku mmere enfumbe ne bagisibako bali ku mugwa ku ttale ne balowooza nti erabidde okuyigga tesobola kwerabira kunuuna musaayi n'abaaye ejja kubalya njagala ompe Kibalama lwaki ayagala NUP kiki kyeyalekayo kyayina okimanyi just controlling abo controllings kukuumira bano ku musingi oguyina okutambulirwako obutava ku ndagaano ya genocide kati aliwo atalina kuva ku ndagaano ya genocide Kyagulanyi Sentamu Lubongo ya ne Katana kati ani alina obbakuumirawo ye Kibalama ekitegeeza bano balemesezza Kibalama kuba Kibalama tebamulemesezza uliriza ekibiina kyatandikibwa genocide musale Lwakana Rugunda Saba Minisita yawummula n'omwami wa Isa alyawo Kawanda ne bakikwasa mwami Kibalama akiddukanye ne Mr. Kagombe n'omwami bamuyita samanyi okweyita omwogezi wa simanyi w'abaavu simanyi omukulembeze w'abafuna mpola Tugume ne yansiza kakati abantu abo genocide yali abajjako obuyinza teyatawana kubannyonnyola yagamba bugambi oli nti ekibiina kiwoona kuba bbanga lyebakolaganye ne Bobi Wine dene ng'amanya jasobola omukontolinga genocide naye n'amanya nti nze kendi mujaasi kamuteekeko abajaasi wano omu wa SFC beerawo kapiteeni Lubongoya omu kuva mu Ntana Affair beera nga gwakwata ssente tewali kitambula kyonna jjukira neeka baamuteekako ekijingi kati waka bazuukuka nga omukyala yamujeemedde Lubongoya waali yamwefunira okuvaawa bwe tomanyi nti muwala wa genetic so ekibiina
ne yabadde mu delegate conference bikwewuunyisa kuba leka nsoke malayo kano mbuuze bulungi bikwewuunyisa kuba yadde obuvuyo bwali mu kulonda abakulembeze ba DP naye kamera zaaliwo kamera baziganye okubeerawo okutuukiriza endagaano nga bagoba muganda wa Kyagulanyi nakugamba wano bagenda mugoba tekyetuukiridde bamukubye ne bamufulumya nga ne kamera tebazimugjeeko nakugamba wano ku lutalo oluli wakati wa Genosale wa NUP ne President Museveni wa NUP nga luva ewaka ku first lady kati gwe tosobola dutegeera era bamufulumye Kampala Central ne bamulemesa obwa road mayor ne bamuleeta Kawempe ne Kawempe bakomezaawo Dr. Loyi ate bulijjo ogamba nakyemalira kati ekibiina obwedda ayogera nsirise asirikeko oluvannyuma lw'okulamyawo mu baana okulamya nanti famire zirwanagana omwana w'omukulu ali eri anyiga byana owomno yalamizaawo kati ye guilty president e Makerere gwe tokimanyi bayina omufulumya genda gwe tokimanyi nti omwana ayinza ovaawo najja nagaa nti kati njagala bwa Kampala Central MP oba njagala constituency beti asobola okukeera enkya ne bamuwa obwa minisita omukulu ali eri anyiga byana tezigwanga okitegedde kakati eno embeera eriwo nabagamba wano bagenda fulumya omukulu oyo oluvannyuma lw'okutunda kaadi mu 221 n'okuganza abaana abawala bamumanya ne sente zibadde zimuweebwa ku buli mubaka wa paalamenti gwe yagiguza nazo zibadde zibaluma ne bamujja mu kifo ekibadde kimuwa amaanyi nga Ssaabakunzi ne bamuteeka eri gye baamuvumira olwedde abaamuvuma kati ate be baba bakwasiza osobola okuddukanya batakwagala waliwo ali ebweru ayagala Nyanzi otyo Genosale Musale be yali omuduumizi w'amagye Geno Museveni yamusibako yali mu nkambi eggulu oba mwaluwa n'ateeseganya n'abayeekera Geno Museveni n'ayita high command n'amuvunaana omusango okusooka gwa gayalirira bulamu bwe kukwata nnyonyi y'amagye n'agitwala mu bayeekera kwata abajaasi n'abatwala bateese n'abayeekera n'amuggalira kyavaako kuba muganda we kyavaako kuba muganda we byenjogera nze mba mbyogedde ate mba ne wini ngawe balina akatambiko kewagamba nti mwami Nyanzi si Nyanzi ono FDC yani Nandala Mafari yali asente za Museveni eryanja nabo ne buno obudde otuwanira Nandala nga wagenda okufuuka president w'eggwanga otuleetera oli twaha yali mulala nono mulala oli yali ndya nabo sente yali asente za Museveni biki era ebiseera ebyo wali ne Dr. Besigye ng'omuyimirira ku mugongo kati abali ekatongo ovuma bavumi nabavuma ekivumo ki kyenjagala okuvuga nabavuma ekivumo ki press conference nyingi zokoze ng'obaliko nga nvuma ki oyina ne wali omanyi mwe mulina ekizibu sokolize kino Sebonzi naliko oyina ku lwale gye waliko ano kasikezi wali lwale gye waliko yali Busoga ne bakuyita nga omu ku be basobodde okununulayo abaali babuze ne bagenda ekatonga ajjayogeri wayogera ebigambo bino nti balimba baddemu Besigye ne Lukwago era mbategedde babi nnyo Stan yayongerako ne Stan wera bino press conference nagiraba Stan baba akusaba ebintu atandikira kakoko ng'omanyi byangu n'asaba embuzi bamala okusaba embuzi n'asaba ente ng'olowooza bya bulijjo nente n'ogiwaayo bamaliriza n'akusaba maama wo noga maama akaddiye n'omuwaayo n'akusaba omwana gw'ozaala omwana nogana yeka kase omukazi wali ajja kuddamu azaale n'omuwaayo n'akusaba omukyala bw'omuwaayo adda ku ggwe bagenda okulanga Stan akimye nati kati gwenze nkugambye Stan yali bamukimye so wali mpate ne mmalayo kano njagala ompe Juma ebikebe bya twaha byatugamba obiwulira emanda bwana bwogimanyi
amanyo muri. Omusajja twa. Salimu. Ate bamuwangude akalulu. Juma. Ntandise okuddamu okulaba amaanyi g'abafuutu soldiers. Nagalabako nga gakola ku bago eryafuuka etteeka erya kotimaasho. Wadde nga Joel yavaayo n'abeerako byayogera naye amaanyi gaali mangi ekiro era abaana ne batuuka ekiseera muyina ofuluma palamenti nefuluma. Twali wano ng'omwana Churchill asangiddwa ne President Museveni alabiddwako ne President Museveni igwe ng'omu ku baatabukira chairman Nyanzi ne council wano ne mutabukira ekyali ku bafuutu soja bonna nga chairman Nyanzi yatuuka n'okudduka n'agendako ebweru nga ne byajjanjaba wano biwona sinakindi byali byawona n'okumukima abaamukima baali balubati tukitwale nti Anyfic Media. neyanziza yekatonzike obadde oli ku nsonga amaanyi g'abafuutu soja gali liddawa kubanga gatandise okusukka kati ekitego bagamba lupu ave mu paalamenti balina ofuluma ne bafuluma jamani Nyanzi mwamugoba mu nuupu bafuluma neyanza n'abatugoberera ekitabo kino kimaze nakyo kyebayita kyekya Angela Merkel yaliko kyansala wa Germany ekitabo yakiwandiika bakiyita freedom eddembe okusookera ddala fiika nze nno neebaza chairperson wa EMC Election Management Committee eyabadde ensonga mu delegates conference chairman Nyanzi alupamu kuli mu ku-expressinga interest wano yateekayo okusaba ku kifo kya mobilization. Olukiiko olutesiteesi lwakuŋŋaanya abantu abeesimbawo mu bifo ebyenjawulo nga ekyazzaako kyavuganyizibwa ekifo kya informal sector kyavuganyizibwa era ne balonda obuli ekifo kya kumba mobilization chairman Nyanzi era akisaba yasaba yateekayo okusaba ne bakimumu olw'amaanyi g'abafuutu soja kati mu mbeera efaanagana bwetyo omanyi fiiki kankuwe ekintu kino ekyamazima kiri nti chairman Nyanzi emirimu gyamusukkako ate nga ayebye bwogambye nti ayebyeyebye naye oyinza okugamba nti emyaka gigenze naye ng'ekyamazima emirimu gyamusukkako ne gimuyinga obuzito era egatuse mu delegates conference amaanyi gabadde matono yali tasobola kudda ku kifo ekyo n'agenda ku kifo ekya foreign affairs ekifo ekyo ne kiweebwa honorable Habibu Buwembo era kati ssaawa zino naye mu delegates conference omwo temwavudde mu kifo kyokka kya Habibu Buwembo abafunye ebifo abantu bangi bafunye ebifo ebyenjawulo nga honorable Kabuye Stephen yavunaanyizibwa ku bavubuka bwe tugenda mu Eastern Uganda omukyala Felix Akero yavunaanyizibwa ku bavubuka mu Eastern Uganda yazze mu kifo kya Natabi Lewandowski agenda okwesimbawo mu Butembo nga mubaka wa Parliament. Bwe tugenda mu bakyala wa Eastern Uganda bamukyusiza ajati asiza akerewe ne bawa ajati Aisha Owembaali. Bwe tugenda wano mu Central June bamukyusiza ani Zaake. Bwe tujja bakaluya basigadde mu bifo byabwe nga basigadde ku mbali naye nebaza akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa mukyala Alex Chemutayi aka Election Management Committee akakwasiganyiza obuvunaanyizibwa obwo naye ekituufu kiri nti chairman Nyanzi yakyusibwa yavudde ku kifo ekyo ekyakunga ekigendebwamu ekifo kya Habibu naye kyasinza obbasanyusa ekituufu kiri nti ne informal sector
tamale naye okutwaliza mufiiki nyanzi yawadde alina okuva ku kifo lwaki lwa myaka oba lwaki tekyaliwo? he has failed a little bit to the expectations. Takunze kimala. Tekimala. Kankubuli amanyi ga National Unity Platform. Amanyi ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lino. Teri atagamanyi. Kyeki kye nakugambye kye natandise nakyo nti eggwanga lino liri lubuto. Waliwo ekintu kye baŋŋamba nti waliwo abantu abatasobola kukwatibwa. Nedda tewali. Teri ali anitache mu kibiina kya National Unity Platform. Secretary. Nedda. Treasurer. Teri atali anitachepo. Teri wabula Fiki kandi kankuwa ekyokulabirako. Essaawa zino Liverpool. Aisha Kabanda. Fiki njagala kuwa kyakulabirako ekitone ennyo. Essaawa zino Liverpool yaguze omusambi gwe bayita Florian Wirtz. Wa myaka 2 mwezi? Omugermani. Wa myaka 2 mwezi? 22. Naye ng'ekyamuguzisizza asambya atya. Toyinza kugamba nti nange omusambi wa Uganda nange baningiza ssente bwezityo. Essaawa zino mu National Unity Platform abasambi betulina mu National Unity Platform babbeeyi nnyo. Muganda wange yakugambye nti one of the best performers in Secretary General David Lewis Ngongola. Gaago mazima. One of the best Siwakana. Naye omuntu wajja n'agamba nti Secretary General babaddewo. Era babaddewo. Kakati Fiki njagala toyinza kugeraageranya musambi. Kati nga Amama Mbabazi yali mu government omugeraganya nali opposition. Nende Gudi yakola bulungi birekera. Yakola bulungi. Birekera wa DP omugenzi. Yali bulungi. Fiki kakati kisinzira wasamba ddi. Wasamba ddi. Wolete ekyo kintu. Kati bali basaba ku Museveni ati waka we are playing against Museveni. Onasumuje. Bali mu kampuni eji Secretary General w'ekibiina ddala eky'opposition. Eky'opposition ddala. Era y'omu ku baganyi 2.3 billion zibagenza omukyalira ewe bazimuwe agende ku NRM bamufune Secretary General. Luwongoya. Bado bamala mugula. 2.3 baministers bagenze yaba. Neyanzege obudde banaye bunziruseeko twahandika obudde bunziruseeko bangobye dda naye nga nkwagala nnyo.